tugenda okubeera amawulire gendabyeko agali mu kutambula essaawa eno akawungeezi ka leero ndabyeko omukyala Chosen Becky ali mu maziga amayitirivu. Chosen Becky mutabani we omukulu ndowooza first born we yolio we Masaka alina mono abadde emabega ko yamira ki something nzijukira kumboze etama ddene ati omwana omukulu ndoza si yolio we Masaka omwana omukulu atononoza ono wagenda yo nnyo wa mukwano gwa Lawrence dictator Amiru nenseza bangamba tata Chosen Becky yamugoba ani yayigoba Amiru okakasa ne Amiru ngaberedde Chosen Becky Amiru yazale mabbali atenga ali kusendeza muwala okakasa mbade mayinti nno wadde kalono yakola sente naye atoli bwongo buli emabega wa sente mwebyo oyagala kuleta omwana oyo bambi mulabye akaba ku Facebook mulwadde nnyo asinze nnyo okuteekamu ennyo essaala abantu ndaba bangi nnyo ku social media bagezaako okumuwa amagezi kola kino kola kiri tanavaayo bulungi ndowooza kunnyonnyola kiki ekimuluma Chosen Becky kakyali kamanyi okumbuuza kugenda kakubirako bayirayo after munonyezako ku ssimu munaweza kusimu nga teriiko ndowooza embeera omanyi waliwo embeera ekusukkirirako n'ogamba n'essimu kansooka enziggyeko amasimu kati afuna mangi nnyo essaawa eno. Oh my God. Chosen Becky bambi y'omu ku bayimbi bolaba nti balwanye okuba kye bali y'omu ku bayimbi abalina emikwano emingi y'omu ku bayimbi ababeerawo bannaabwe olwa Chosen Becky olina abafiirwa nga tamumanyi wakiri Nowaba wa America wakiri ateka wake nagamba ono kojange Brad Pitt ate era Chosen Becky y'omu ku bayimbi abatatera ku disappointinga kizibu nnyo okumubuukinga n'akuyiwayo okuggyako nga teyafuna sente yatereera kirungi nnyo yatereera naye nga Chosen Becky twagala okusaasira n'okusabira mutabani wo Mukama amusuuse Mukama amusuuse dictator Amiru ne timu yona bambi ya Chosen Becky very abadde n'oluyimba olupya olulungi very good song wano wamandozo omwana yabadde amusumbuwa obutateeka mu nnyo nnaku ezo bali sikyamulaba alaba nnyo manyiyo namulabako yajja nanyonyako ko wano era akyalimu okufukamira yafukamira ebweru abasirikale ne bangamba naye sayimu ani ogufukamiza ebweru awo akyafukamira kyogamba atwamugaana ebintu era nabimugaana Chosen Becky eyo kati wavaayo naye ennaku zino ndaba avuganya nnyo ne bamawulana yafuuka nnyo comedian ku TikTok ate balengamba nti maye ku mukutu ogwo byonna bwe bityo y'omu ku bayimbi abeefuga omukutu wakiri ne batalina music at abeera nga alina gundi content gwatekayo wenjawo by the way n'abo abaana abo abadde agezaako nnyo okubakozesa mu content ate nga babadde bapiikinze olaba nti babadde bazannyira muganda we oli mukwano gwe gwe yali agala okutuleetera gundi omuyimbi wa Shonga ono manager asumbwasumbwanya abayimbi omuyimbi wa Shonga asumbwasumbwanya abayimbi Shonga ebya Shonga obimanyi akasente kakenderamu ng'ayitamu wakafuna ng'akomawo kati ennaku zino akyali saidi zeeri agumbye saidi zeeri ali mu Malawi Zambia Zimbabwe mwatambulirwa ne badiŋŋana ne Dorothy kisoboka Dorothy ya moving on Dorothy ya moving on yafuna omusajja omulala Sasha naye na moving on kati Shonga abadde akyali abaana ani abalina aba Dorothy alina abaana be ne balaba ku Shonga bamulaba nga tata ne maama alisita abaana bafuna obudde bulaba tata ne maama kwa egundi gyali Malawi nono gyabeera bajja kuddingana baleka badingana nadda abantu abalina Chosen Becky twongera omusaasira bambi empozo dine ya Chosen Becky kamye tuba wa Chosen Becky watugende maaso okay katugende maaso gende wa gundi
wadde kalono yakola ssente naye ate oli bwongo buli emabega wa ssente ebyo oyagala kuleta omwana oyo bambi mulabye akaba ku Facebook mulwadde nnyo asinze nnyo okuteekamu ennyo essaala abantu ndaba bangi nnyo ku social media bagezaako okumuwa amagezi kola kino kola kiri tanavaayo bulungi ndowooza kunnyonnyola kiki ekimuluma Chosen Becky kakyali kamama okumbuuza kugenda kakubirako bayirayo after munonyezako ku ssimu munoweza ku ssimu nga teriiko ndowooza omanyi waliwo embeera ekusukkirirako n'ogamba n'essimu kansooka enziggyeko amasimu kati afuna mangi nnyo essaawa eno. Chosen Becky bambi y'omu ku bayimbi boolaba nti balwanye okuba kye bali, y'omu ku bayimbi abalina emikwano emingi, y'omu ku bayimbi ababeerawo bannaabwe. Olwa Chosen Becky olina abafiirwa nga tamumanyi wakiri newaba wa America wakiri ateekawo n'agamba ono kojja wange Brad Pitt. Ate era Chosen Becky y'omu ku bayimbi abatatera ku disappointinga kizibu nnyo okumubuukinga n'akuyiwayo okuggyako nga teyafuna ssente. Yatereera kirungi nnyo yatereera naye nga Chosen Becky twagala okukusaasira n'okusabira mutabani wo Mukama amusuuse Mukama amusuuse dictator amino ne timu yona bambi ya Chosen Becky very abadde n'oluyimba olupya olulungi very good song wano wamandozo omwana yabadde amusumbuwa obutateeka munnyo ninakweza bali sikyamulaba alaba nnyo manyi namulabako yajja nanyonyako ko wano era akyalimu okufukamira yafukamira ebweru abasirikale ne bangamba naye Saimu ani ogufukamiza ebweru awo akyafukamira kyogamba atwamugaana ebintu era nabimugaana Chosen Becky kati wavaayo naye ennaku zino ndaba avuganya nnyo ne bamaulana yafuuka nnyo comedian ku TikTok ate balengamba nti bayi ku mukutu ogwo yonna bwe bityo y'omu ku bayimbi abeefuga omukutu wakiri ne baba talina music ate si abeera nga alina gundi content gw'ateekayo wenjawo by the way n'abo abaana abadde agezaako nnyo okubakozesa mu content ate nga babadde bapiikinze olaba nti babadde bazannyira ddala muganda we oli mukwano gwe gwe yali agala okutuleetera gundi omuyimbi wa Shonga ono manager asumbwasumbuwanya abayimbi omuyimbi wa Shonga asumbwasumbuwanya abayimbi Shonga ebya Shonga obimanyi akasande yakakenderamu ng'ayitamu wakafuna ng'akomawo kati ennaku zino akyali saidi zeeri agumbye saidi zeeri ali mu Malawi Zambia Zimbabwe mwatambulira ne baddiŋŋana ne Dorothy kisoboka Dorothy ya moving on Dorothy ya moving on yafuna omusajja omulala Sasha naye na moving on kati Shonga